yammwe tesobola kufaanagana. Oshege DNA yammwe tesobola kufaanagana kubanga muli ba maama baaki kayanya abaana bono bonna ku ssaawa eno byanfuna. Okay. Kubanga omuntu bw'afa omuntu bw'afa abaana ba kitaffe oshege Yes. nyammwe baali ba malaaya kitaffe yakola bwanga bwati kati bali mukayanira ebintu by'omugenzi. Kati awo DNA era mule. Oshege Kafeero Job manyi ganjegere. Manyi ganjegere livaawa. Gonna gali manyage. Simanyi linnya eryo we lyava nange ddyo naliwulira bali muyita. Ziringa nga bw'olabanga Amini bwe yeetuumanga. Ezimu bazibatuumanga. Ezimu bazituumanga. Okay. Ensonga z'omwami oyo tujjukire kuva liwe yafa. Bintu bingi ebize bikyuka ebiretobeka mu story zino naddala okubeera nga okakasa obutonde bwa DNA z'abaana. Ambagamba yakolebwa mu kusooka yali nkyamu. Minister Balaam Baluhale abiyingiddemu n'agamba nti bakyetaagisa kuddayo kuziikula omugenzi bamuggyeko DNA bakole entuufu bagenda kukikola boolyawo bafune ddala ekituufu naye nga kiva ku ki era kitandikirawa byonna omukulu Rankisa agenda kubeera bitematimira tubitegeere tumanye kiki kye bitegeeza. Ssebo nkwaniriza mukama wange. Amiina. Obulamu bugamba ki? Mungu akyakuuma. Bulamu kasita bubanga bulamu ebirala byonna tubisanga busanze ne tugamba kino kizze alhamdulillah. Nsaba ombuulize ku balabi baffe. Abalabi baffe mwebale kubanga mutulaba eby'emikutu gyonna gye mutugoberera mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mutula singa tubale tebatulaba singa obwolumu tetukyasobola kuteekayo mboozi zino. Nebazaako nnyo mwenna gye musinziira nga mufaayoko ne musubscribinga bakomentinga mukola kyamaanyi nnyo bakomentinga negativity tubeebaza kubanga singa era temussaayo okumanya ndowooza ya muntu ate era ndowooza zaabwe otende bya ndowooza okubeera ng'ossaayo ekyo ky'oba otaddewo so tetukinaako buzibu okubeera ng'otaddeyo endowoozayo so tubeebaliza ddala okubeera nga mutulaba. Tetujja balwisa. Mr. Rankis emboozi za Kafeero zino zigoberedde ebbanga ddene ate n'ebbanga lyomaze mu mawulire nkakasa nti oli omuntu omu ayinza okuggibwako hadiisi okwogera ku bintu bino byatandika ddi era lwaki tuli wano leero oba bitutuusizza wano okubeera nga ne minisita abiyingiramu? Emboozi y'abaana ba Kafeero naddala eya DNA guno mulundi gulinga gwakusatu ng'ekomawo mu mawulire. Ogwasooka bagiwozaawozaako n'abaana era nga bagala abamu baziikule kitaabwe wabula abantu abasinga obungi ne bakigaana. Kakati lwaki ekomyewo mu mawulire? Nti omulundi ogwasembayo okukola DNA sijjukira mwaka ki naye bakola DNA mu baana be bagenda okuggyako DNA baali 12. Okay. Nesuula abaana abawera 6 7 kubanga bajjako abaana 5 bajja 12. Okay. ne abayitako nti baana b'omugenzi Kafeero ne babeera 5. Oshega kitegeeza 7 ne DNA ne basuula kati be basuula bagamba DNA yakolebwa teyali makubo matuufu. Lwaki? Nti omusaayi gwe baakozesa tegwali gwa kitaabwe. Okusooka tebajja ku mugenzi. Bajja ku baana abamu omusaayi bakompeyalinge ne ku baana abalala. Okitegeera naye nga mu mazima ga DNA naddala nga taata bw'abanga katugambe taata yazaala mu bakazi ab'enjawulo. Mwe abaana bwadde muli ba musajja omu DNA yammwe tesobola kufaanagana. Oshege DNA yammwe tesobola kufaanagana kubanga muli ba maama baaki banjawulo. Kati abaana kye kibakaayanya bagamba bano bajjako DNA nga bakozesa omusaayi gw'abamu. Ffe tukakasizaawa nti abo bo bennyini be bajjako DNA bo omusaayi gwa kitaffe. Oshege nti ffe tukakasa tutya nti ddala gwa kitaffe ng'ate tuli bamaama banjawulo. Kakati mu bo bagamba tebaali yagadde kuziikula kitaabwe ne bwe kiba nga kye kigenda okuleeta okutebenkera kw'abaana bamanye nti
tuli baana ba omugenzi Kafeero kubanga kusaawa eno baatugoba ebbali tetukyali baana ba Kafeero naye nga tebanyaffe batugamba because bama babaana bonna weebali bo babagamba kitammwe yaani ye Kafeero ate kusaawa bo bagamba bano abaana abamu bagamba omusaayi gwabakutula kakati mu kyo bazenga beekubira enduulu ez'enjawulo bagamba bano baatugoba tetuli baana ba Kafeero ate ng'enjija gye babajjako omusaayi tetugyekakasa ne beekubira enduulu ewa minisita Balamu babe nga bafuna obwenkanya era Balamu yayita abaana b'omugenzi abasinga obungi meeting eyasooka ne bagituulamu buli omu yasooka n'awuliza sayidi ne sayidi n'ayita meeting eyawamu teyasoboka bonna tebajja naddala bano bagamba nti baana ba Kafeero muli Swazi tebajja bwe bamala okugaana okujja ne baleeta Balamu baali bategese ekivulu kigenda kubeera engenda ku z'omwezi 17 ekivulu ekyo Balamu n'agamba tekigenda kukolwa ekivulu kyali kigenda kubeera Masaba eno kikujjukira omugenzi Paul Kafeero kibaali kikolwa buli mwaka kibaali kikolwa buli mwaka naye ku mulundi guno abaana bagambye ebivulu ffe tetubifunamu omuntu omu yabikola ki yabifunamu ani Swazi ne waliwo kitaabo Swazi ye mukulu Swazi yalinga omukulu kana bagamba nti ffe tetukifunamu wabula twetaaga bwe bibanga maali ya mugenzi tukakase nti kale DNA bagikoze entuufu tetuli baana ba Kafeero tukakase nti tetuli baana ba Kafeero tujja givaamu tunoonye bakitaffe abalala kati mu kyo Balamu n'agamba Balamu Kafeero yali mukwano gwange naye omuntu asobola kutebenkera Magombe ng'abaana be ku nsi wano bali mu kamunguluze bw'ati bali buli omu ali wuwe n'agamba saalyagadde kyakuziikula Kafeero naye ate ye solution yesembayo ku ssaawa teyandikyagadde naye olw'okuba kyekiriwo ye solution esembayo ku ssaawa eno gye twetaaga okukola ki okukola era n'alagamba bagende kubanga okuziikula omuntu kooti olina okufuna permission n'abagamba bagende mu kooti kooti bw'ebakkiriza ye agenda kuteekawo expense eziikula neddamu okuzimba entaane nga bwe yabadde oba n'okusingawo yeekyo expense yagenda gyewa minisita agenda kituulamu naye mu kyo mulimu abaana abagamba nedda tetugenda kuziikula taata tetutyobola ate mugenzi tetutyobola ku mugenzi abamu kalina ddala bano omusaayi gwe baagoba bagamba tetuyinza kusigala awo nga tuli munaaganaaga tetumanyi nti kituufu kyeki taata tumwagala nnyo naye tumuziikule tumanye wawe tuzaalibwa okyegera kati awo wakyali obuzibu wewali Kalumanywera atuusizza okubeera nga n'essaawa zino bikomawo mu mawulire nti abaana abaaboolebwa bagamba tebasobola kubeera bamativu ng'omusaayi gwe baabagirako gwali gw'abaganda taata waabwe kati gwe nga ranks kino oli ku sayidi ki oba gwe okitwala otya baana bano batuufu oba nabo bagamba batulekere omusajja tumuleke awummule mirembe saalyagadde kufuna sayidi naye ekiri mu kkaayanya abaana bono bonna ku ssaawa eno byanfuna kubanga omuntu bw'afa bw'okera ku makya n'ofa ng'olese abaana bo bonna weebali n'otagambako nti ono si wange ono wange kuba Kafeero alina n'oluyimba lwe yagambirako omwana nga si wuwe Bladina. It was a true story. Okyegera yali true story era mama Bladina yazaala Swazi sokoleke omukyala gyali mulamu yazaala Swazi nali manyi luyimba naye true story based on a true story byaliyo Bladina lyerinnya lye oba era mbu ye Bladina okyegera byaliyo tabanga ali ategeeza Swazi bagamba yali Bladina omuwala gyali okyegera kati bagamba true story gundi ono olw'okuba nti yali omwana yali ye yavaayo n'amulaga mu lwatu nti ono omwana sinze nkola ki sinze muzaala kakati bagamba lwaki abalala ffena yatulekawo nga tuli balamu banyaffe weebali n'atatwegaana
kalate mu abaana obwana muvaayo mutugambe Yes. nti bana abaana siba mmwe nti ffe tetuli baana ba Kafeero okyegedde kakati Kafeero gyali tasobola kuwummula mirembe ng'alaba abaana be buli omu yeekuba engwala n'abaana banne abaana obwana era kyabakozesa DNA yasooka baali baagala kutunda nnyumba y'ekajjansi Kafeero gye yali alina kyekyaba tutunze ennyumba yawa ey'ekajjansi kati mu kutunda ennyumba y'ekajjansi era abaana bwe bajjamu ne batunda ennyumba y'ekajjansi sente ne bazigabana bano abatono abaali basikoze eki abaali basigaddewo kati ate ebiri mu nkubo bigamba ettaka lyonna lyasigala lye baaleka e Masaaba ligenze litundibwa mpola mpola but naye tuddeko manya ranks tuddeko mu mbeera za bulijjo kutunda kwe kulina okubeezaawo abaana bano balina kubeerawo nga batunda butunzi kwebeezaawo oba anti kati omuddugavu wa wano obuzibu bwalina buli bumu focus otoba mu budde buno n'otoba n'oteekawo akataka k'otaddewo n'oteekawo akayumba nga ggwe by'otobera naawe omuntu omu tebikumala okitegeera nga ggwe olaba by'okola omuntu omu tebikumala naye ate ne baddira ba abaana b'ozadde ne balaba nga byamaanyi nnyo ne batandika n'obbitemaatema nga nze omu nalaba tebikumala era nga bambi nyinza nava mu bulamu bw'ensi ng'okyatoma okyagamba okyayoteekamu amaanyi oyongereko ebirala ne kati ba abaana b'ozadde 6 oba 5 ne balaba nti ate taata yalina byamaanyi nnyo mu kifo ky'okwongerako ne baagala ate basaanyewo bulundi gwe mpulira ebintu bya Kafeero kutunda batutunda paka dye ebintu bye batunda kati ebiri mu bakayanya byanfuna so si kyova olaba nti bali abamu bagamba mmwe temuli baana ba kitaffe okyege nyammwe baali bamalaaya kitavve yakola bwanga bwati kati bali mukayanira ebintu by'omugenzi okyege kakati mu byonna ebyaddala okuziikula omuntu naddala ano mu Buganda si kirungi naye ate bwe kiba nga kyekigenda okutaasa famire y'omugenzi Kafeero okyege abaana n'okwekakasa nti nze ngwa wano ono si kitange kubanga kati ku ssaawa eno bagamba abaali 12 bali mu 20 plus duli bali 12 kati ate bongeddeko kwavaayo abalala abagamba nti baana baani minisita kyakikole baana ba Kafeero so twalisabye ekkooti nekkiriza okuziikula Kafeero bwe kiba nga kyekisobola okutaasa endoolito zino zonna ziggweewo bwe banakakasa kubanga bagenda kuba bajje ku ggumba lya mugenzi okyege DNA gwenawandula ne gwenekkiriza awo tumanye nti be baana baani ba Kafeero ate era mbadde nsaba ndowooza minisita ayandibadde akibeeramu wakati wenyini omanyi lwaki okimanyi bulungi Ranks tusobola okugenda mu ddwaliro kujjako omusaayi naye olina ayita emabega otomatika era baana kye bakayanira nti DNA gye baakola ku MBN okyege bagikolera ku MBN bagamba nti n'engeri gye baabikola buli omu yagendanga lulwe babaggyeko omusaayi era n'okubayita baabayitanga lwabwe buli omu bagamba nti walabika tewaaliwo bulambulukufu abeerewo wakati tubakwate bonna 20 abatwala omulundi gumu babaggyeko omusaayi DNA ekolebwe era ekomewo bonna babayita omulundi gumu nti okusinziira ku DNA gundi oli 99% omusaayi gwa Kafeero gundi ali bweti ne bweti tebikwatagana gundi toli okitegedde kuba kyekigenda bino tebigenda kugwa naye banagamba tugenda kutaasa kitiibwa kya Kafeero butamuziikula tebigenda kukoma kati okuggyako abaana nga bo basazeewo ne bagamba tetuli ku bya bugagga kitaffe ffenna yatuzaala tukwasaganyize wamu okutwala erinnya lya muzeeyi mu maaso naye nga bo abaana tebakikoze ekikubatikala ekigenda okuddirira kuba kuziikula kubanagana nakwekuba nga teno tukikoze minisita bw'abayo nakikola kiyinza okutaakiriza wadde Buganda tebukkiriza kubanga omuntu bamuziikula bagamba birina ebijjirako nawulidde omuntu agambaawo n'agamba mbu omuziikula Kafeero oyo mugenda kusanga abaana abalala bonna abantu abamutandisa okufa mbu omuntu bwamba muziikula oyinza nemutandikirawo okutuka naye nga bwe kibanga kwe kusalawo kwabwe ng'abaana wadde mulimu abagaana nti tetuziikula kitaffe naye bwe kibanga kyekitaasa famire kubanga saasira omwana gw'oli mu kugamba ku ssaawa eno nga nnyina amugambye kitaawo ye Kafeero
neyo abaana bamugambye nti gwe toli mwana wa kitafu ate gwe omusaasira alagewa tugenda mu myaka kumpi kati 20 kitegeeza omwana ne waba yali muto by then mu kufa kuli kitegeeza aba muntu mukulu era nga amanyi taata we yafa automatically oshege kati basaasire bo bakole ki omanyi omusaayi guno nakyo kintu kikulu nnyo oyinza okubeera nga focus oyina omwana nga tolina koolina naye ekyokumanya nti focus yanzaala nakyo kikulu era kikuwa eddembe muli oshege kikulu nti gundi ndi anzaalibwa wano okumanya obuzaale bw'omuntu kintu kimukulu nnyo ekintu ekyali kirwanya annamba emu ne mutabani we kumanya taata gonzaala oshege ye gwe kitange oba si ye gwe nti agenda ofuna omuzzukulu amanye nti yono jajja automatically amutuume mannya ki kubanga kusaawe no mubakasuse sibaana bakafeero amutuume mannya ki kuba mubenkima mumugobyeyo mama amugamba oli wankima ate abaana bagambe nti oli wankima alina okunoonya waagwe watuufu oli yawazukuza wazaala nadda automatically kimanyi bulungi muli bankima gye muva kyekyo kati abo nabo basaasira okyegedde tobagamba nti bano abaana bo tibaagala nnyo okuziikula kitaabwe naye nabo obulumi bwokubeera nga bagamba ate si bwe kibanga kyekigenda okumala eggobye mu kibya bansange nga siri mwana wa kafeero bakeere ku makya bagambe nti oli mwana wa kafeero adde ku nyina amugambe n'amaama tunula gye wayitanga mu budde bwanzaalira kano wayitanga waliwo onagabe ewantu ewatuufu ne kati teri mwana asobola kuteeka nnyinga ku nnyina ku ssaawa eno ng'amugamba nti wano si wo wanzaala nga DNA ebyaddala iba ekyantankana Ranks obadde ogoberanya ebintu by'abayimbi bano for a long time lwaki kafeero ng'ate tulina bangi ababadde basudde ekyo kibuuzo kikulu lwaki kafeero kubanga basudde naye kafeero bombi bazaala mu bakazi ab'enjawulo ate bonna baali b'amaanyi naye lwaki kafeero kyekibuuzo ekyo ekisooka mu byonna kafeero oba yazaalibwa mu famire yes ndowooza mu famire bonna kafeero ne basudde famire zaabwe be baali ab'amaanyi abaali bavuddemu ne bakola erinnya ne bakufuna ne ssente ne zibagula ebintu naye okyobuuziza lwaki kafeero ye abaana bakaayana nnyo okusinga tetunnawulirayo baabasudde baavaayo kukaayana ensonga esooka basudde we yafiira maama we bwe yamulekaawo ku nsi n'alekawo Aisha Nakitto nga nnamwandu n'alekawo baganda be omuli Serunjogi abaana abantu bano abasatu baatuuza abaana bano